Leero nayogedde ne maama wange n'angamba njagala mumuguleko omusango ajje annumirize ku musawo gye namutwala. My mother does not deny that she went somewhere with Dorah. Ekatose eyo gyayogera. No, ekatose gyayogera nange kenyini nali nginzeeyo. Waliyo brother bamuyita brother Alex. Ngenda mukono tugenda kukugulako omusango. Twagala otukwate otutwale ku musawo Muganda maama waffe gye yakutwala. Maama ngamba Brenda, Dorah namugamba ntwaleko yantwala wa brother. In fact twamusanga naye brother Alex abamumanyi bamumanyi ow'ekatosi. Nange kenyini nali nginzeeyo. Amuvugeko mu mmotoka. Wanji? Amuvugeko mu mmotoka amutwaleko. Yes, amuvugeko ku mmotoka amutwaleko. So kati njagala nzizeeyo emabega. Dorah ne mami wo baakonectinga batya? Okutuuka kweyenkola. Dorah omukyala w'okonectingira ne muko omwana. Waba waliwo enkolagana. Kubanga our mother naye abeera awo in the same compound. Yenyini yeetwala n'agenda ne introducinga nti nze mukyala wa Bruno. Era tuli mu kuzimba. Dorah, you are so insignificant. Nti abawala bano bonna abalala benjogedde sijja bayita abawala abakazi kuba they are over 18. Abakazi bano bonna ate nga bonna baazala balala bonna benjogeddeko. Bruno either yabandaga oba yabawa ennamba yange. Dorah sigenda na kumentioninga linnya lya maama wo, sigenda kumentioninga linnya lya mannya g'abaganda bo, sijja na kumentioninga. I won't mention anything to do with your family. Kubanga I am not the kind of person that will roll down in the mud with you and drag a family that has nothing to do with your drama. Nenga Dorah kimanyi bulungi nnyo ffenna twakulira mukono. Nange bwe mba waakwogera ebikwata ewammwe nange mbirina mukwano. Naye sijja. And this is a clear message nga tunudde mu camera. Dorah, cease and desist from talking about my mother. Lekerawo kaabya maama wange amaziga. Wajja ku social media n'omwogerako nti yagongobala. Dorah, babadde ku conversation ne babadde ku phone call eyo ne Rita Kaggwa. Nga bwe mwogera ku sex, bwe mwogera ku ssente, bwe mugatika maama wange in the same sentence, ani ali basonyiwa mmwe? Muli bamulaba ki? Simanyi bantu kye mwagala. Maama wange abamumanyi mukyala mukambwe. Naye ate bw'aba yagadde omuntu abeera amwagadde. Dorah, maama wange n'akwagala bw'atyo. Bw'otyo bw'omusasuddemu. Andolaba Adija bino byonna Dorah byavuddeyo busungu abujja ku kubeera nti bwe mmala omulaga nti mukwano gwange oli gwe yali asuspectinga si ye yaŋŋamba ebyo ebintu nga bwe nabimugamba oba nga bwe baabiŋŋamba. Obwongo bwe ne bumugamba nti it is Bruno who has told me okumubijjisa gye ndi. Nga te musajja watu Bruno kino kye ngamba Dorah, you were that insignificant to Bruno that he never once mentioned you to me. Never. Bulala yakugamba yayina emeka Dorah? Dorah yagamba ali 34 yenkana naawe. She is not 34. How old is she? Twice. Nga bwe nkugambye Hadija, on my children's life. I am talking this ku bulamu bw'abaana bange. Dorah era mweyo phone call gye twahavinga. She said she was 37. Maama we yantwala wano ku musawo Omuganda bannange. Lwabuntu bulamu butayagala kuyingizaamu bantu. Naye kakati munnaayo oli waakulumba. Ojjayo ebiso. Maama wa Bruno yantwala wano ku musawo Omuganda eri ekatosi. Buno olimba emyaka, wamulimba emyaka, ate mulimba emyaka mukiki ekirabirabitekawo buteesi. Yaraba abantu banvumya, yaraba abantu baŋŋamba nti ndi sugar mami n'ahandika okugamba nti nno ndi mukulu. Me am 34.
ne luliti yakulaba ng'oli nze mukulu bazala 1990 nze bazala Dorah 1990 abale 1990 si mukulu. ye wa 92 kati mbeera muyiseeko nnyo. I am just 2 years. Mubera mu Yeah, age but bracket. 28. Ne mugamba Bruno, I'm 36 njagala kuuma lubuto lwange. Omwana gwe nzizaako wa myaka 7 so sisobola kujjamu lubuto luno. Oba toyina oba oyina nze nakwagala nga we wali kubanga era nali manyi everything about you. Kati ye ng'ayagala ndugyemu neŋŋaana. Nangamba jjamu olubuto lwaki olina empisa embi. Kati nze obutajjaamu lubuto is another reason lwaki nina ki empisa embi. Kati waliwo guy gwe yali introducinzeko bamuyita Morris. Guy oyo wayogera ne Bruno awulira simanyi byabwe. Kati guy oyo ye yatugattanga nga tufunyengamu misunderstandings ne Bruno oyo. Kati wetwayawukana nga Bruno andese n'olubuto ndi nzekka ndi awo mu dilemma ndugyemu sirugyamu. Kati Bruno yandaga nti one big reason lwaki agenze nganya okuggyamu omwana kyekyo kye yandaga. Kati nenkubira gayi ne mugamba omanyi omwana sigenda muggyamu, kyonna ekijja n'omwana ono kijje, kyonna ekijja n'omwana ono kijje, naye omwana sigenda kukola kisigenda muggyamu. Gayi naŋŋamba lwaki olina empisa embi, mbu omuvubuka wabeera tayagala mwana, lwaki omukaka omwana, yakugamba tayagala mwana gwe lwaki okuuma omwana, ezo ziba mpisa mbi. Neŋŋamba Bruno nze okumwagala namwagalako mental stability to help me mentally, okumbeererawo mentally oba nina ekizibu nga gwe nyumizaako oba ki mentally and physically, okumbeerawo mentally and physically. Nze saafa nnyo ku kya ssente kubanga zo nzirina, nzikola mu bizigo zo nnyingi nzirina. Kati ne mugamba nze Bruno namwagala for physical support and mental support. Kati wabeera ndesenzeka tambeereddewo mu support yonna gye namwagalirako, tambeereddewo. Gayina nvuma you're so stupid. Ne mbagamba kaakati mmwe buli kaseera mwagala chaos, so mwagala neŋŋamba oyo gayi omuwala w'omuleka ng'ali lubuto abeera frustrated, omuwala afuna stress, kati afuna okukukyawa muli munda okuli deep ku mutima. Nagamba naye gayi ono mu revenge nze ntya nga mbigamba oli gayi. Ne mugamba omuwala baagamba gayi ono mu revenge nze ntya okunkola ekintu kino ekibi, okitegeera. Ne ŋŋamba oyo gayi mwe mwagala mbu tugende mu mawulire, mbu mwe mwagala tugende nga mu kooti. Ne mugamba so you want me to go to court for child support ku Bruno ng'ate saamwagalako bya child support. Nze ne waatampa tusobola okubaawo ne Bruno, naye kakati obukyayi bwe muli okunteekamu nti mundese nguluba n'olubuto nzekka mundese. Kati Bruno oyo yekka ye yali aŋŋambye, we yali azimba kubanga yanterangako ssente, n'antuma tiles oluusi, n'antuma bricks, cement nga oluusi nze abigula. Most times nze yabigulanga nga mbitwalayo wali ewammwe ku site. Kati nga ngamba take pic ng'ali Kampala, take pics and show me, nga nze ntekinga pics nga muweereza. So ekintu era namakula we yagambye mbu you take photos, my mind went to Bruno kubanga Bruno ye muntu yekka amanyi nti I took for him photos of the houses he's building and I've never taken any photo ewa Maama. Era photos zenina mu simu yange zaawo Bruno wazimba kubanga nali ne mu nnyumba munda nayingiramu nga muweereza videos nga we bazimbye nga weeyimiridde. Kati nze ng'omuntu omukulu
mayindi yange egamba wadde tewayagadde kuŋŋamba Brenda tewayagala kuŋŋamba muntu yagamba ebintu ebyo naye mayindi yange erinnyo ku Bruno kubanga ennaku zino ansiiga nnyo obusa tayogera lwaki nina empisa embi naye he keeps on telling people naddala the mom that girl has bad manners oyo mwana alina empisa embi waatyo kati byebyo mukwano mbikugambe kubanga mami yaŋŋambye mbikugambe kyekyo. Have a nice time. Brenda. Senga gebale kakati Bruno ye namwesonyiwa munnange namwesonyiwa unfollowing ne ku social media ze saagala stress namwesonyiwa tujja kubaawo ne maama mpola mpola ffe weetuli nze wendi walwala ne muddusa wali mu ddwaliro ne mbaayo wendi teweeraliikirira kati manya yafuna muwala we mukono teweeraliikirira nze wendi nda kuzaala feebu ng'atandika yes ndowooza ojja kuba obuzzeeyo simanyi naye maama yaŋŋamba we naazaala nga tugenda ewa mwami Kiggondo eri ewuwo ng'omwana bamuwa erinnya naye nawe oli osobola okuleka ng'ogambye nti bamuwe lino ina nnyo conflicts mbuno ez'amaanyi ennyo ezo ze ndabanga ye Bruno zaatwala ez'amaanyi tetulwanangako tanko na musajja nange sirabangako ku muwala mulala oba kiki maybe bibeera ku ssimu ye gye sitakwatako naye nti nno mukutte n'omuwala nno kubanga those two bye mmanyi nze nga nze bye sitayagala mu bulamu bwange in a relationship kunkuba na kukukwata n'abawala okitegeera saakifunamu na Bruno ate naye teyakinfunamu so kati ebintu bye nkugambye ndowooza bye byatwawula ate bye bigambisa Bruno mbu nina empisa embi era obeera wayogeddeko ne Bruno ku nsonga zange I'm sure nti yakugamba muwala alina empisa because he keeps on telling the mom Dorah alina empisa embi kati your mom always asks me lwaki ono Bruno omugamba ku bintu byo yeeyogeza buli kaseera mbu Dorah alina empisa embi kati nga nange munnyonnyola kati yesterday she told me to also tell you these things lwaki Bruno agamba mbu nina empisa embi ebbanga kizibu otegeera nti ndiko obulemu. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. So yeah, ayagala kusasula Bruno asasule half fees of international schools. Those are the message ndazikuwa Hadija. Nga we nagambe, there is nothing I am going to say for which I cannot produce proof. Ndowooza olaba ebintu byonna bye tubadde tuyitamu silently musajja wattu nga bamukola ki like ali mu kunyigirizibwa kati oyo kyenkana mima ndowooza muvuddeko kati Dorah ganta owookuna kansooke ntandike n'ebigambo bino. Dorah gwambagudde n'envaayo mbadde sigenda vaayo kwogera ku bintu bino kantandikire ku nsongera ddala enkulu ereme kuwulira mu birala. Dorah wayimye ku mukutu n'ogamba maama wange nti yakukwata n'akutwala ku musawo. Leero nayogedde ne maama wange nangamba njagala mumuguleko omusango ajje annumirize ku musawo gye namutwala. My mother does not deny that she went somewhere with Dorah. Ekatose eyo gyayogera
no ekatosi gyayogera nange kenyini nali nginzeeyo waliyo brother bamuyita brother Alex abamumanyi fe abakatuliki ali katosi in fact nze yatwalayo maama wange it's a church. Yes, he's a brother, a Catholic brother. Ali katosi in fact nze yatwalayo maama wange nimugamba maama beera ng'ogendako eno no brother ali eno side z'emukono sabengako because my mother believes in yes on top of her having her pressure ne diabetes naye akyalina this belief nti her stroke doesn't seem natural. Ate nga bwakulya reasons zaba nga ziri valid. Namugamba era kale kyonna kyekiri era tewali kintu kisinga omwana wotukaala omutwale mugundi omutwale oba mu church oba mugenda mwenna muba mu connectinze. Okitegeera plus ate kangambe Hadija katugambe abadde amututte musabo omusabo aba agenze mutwala kola kubanga tebaagala ssente Dorah mugagga sikyo aba amututte kuloga mutabani wa mwagale. Si bwe kirize and that's the only logical thing. Exactly naye kati maama asobola okutwala ologe mutabani wo. Nkugamba nti Dorah kyo kino kimanye nti nze olukomawo olulinnye Kampala nga nnaku enkulu ziwedde mpanga ngenda tukira mu nnaku nkulu bwe ziggweramu bwe ziti ngenda mukono tugenda kukugulako omusango twagala otukwate otutwale ku musawo Muganda maama waffe gye yakutwala. Maama ngamba Brenda Dorah namugamba ntwaleko yantwala wa brother. In fact twamusanga naye brother Alex abamumanyi bamumanyi ow'ekatosi nange kenyini nali ngenzeeyo amuvugeko mu mmotoka wangi amuvugeko mu mmotoka amutwaleko. Yes amuvugeko ku mmotoka amutwaleko. So kati njagala nzizeeyo emabega Dorah ne mami wo baakonectinga batya okutuuka kweyo enkolagana omukyala w'okonectingira naani ne muko omwana waba waliwo enkolagana wakati wammwe n'omwami. Kati Dorah ekisooka nekirala kwemba ntandikira kati kiri nkimaze kwekyo kyo kikulu. Nze wandogesa n'ensirika nja kusonyiwa ndi mukristu mutuufu nze nja kusonyiwa naye maama wange kewamukaabisa ku maziga. Nze nange baŋŋambye nti mubiri when Hasaga had just come out alina wemira n'agamba nti ffe tumuloga. Simanyi kumuloga ku ddiiru ki Dorah mukwano nkuloga kiki kyennyini ekiba kyo sinnategeera kuba ekyo kyankonfusinga. Dorah nkulogeko ki? Nze nakanja ku myaka 34 mu bulamu bwange siyingirangako mu ssabo. Nagambye gano amazima ngogera ku bulamu bw'abaana bange. Ndi mukyala mu Kristo eyagalira mu bukristu bwange n'abasaaseredooti bangi bamanyi gyenva nti ndi mukyala musabi nga batandika okuwulirira erinnya lyange ng'oligattika n'essabo. Mukama akusaasire. Nkuwulira senga. Mukama akusaasire Dorah. Ate abantu abagenda nga bagamba abantu nti babaloga oba wamanyirawa nti bakuloga okujjako okubanga gwe wagenda ne weeraguza. Nze simanyiiko nti bandoga because I don't care kuba nze kasita nsaba essalange nga mmanyi etuuse oba mundoga oba temundoga mmwe mumanyi sina gye ngenda kubanonooza. Buli ekikaluba mu bulamu bwange nga nfukamira ku viivi naye gwe ayimirira with confidence nti bakuloga obeera olina gye walaga ne bagamba nti ki nti bakuloga. Naye kati njagala ombuulire nga tonnaba kuntwalako on how you and Dorah met n'ebyomwana bwe tubeera nga tutandikidde ku maama Dorah ne maama baakonectinga batya ne maama wammwe. Kati Bruno apparently basingana ne Dorah banga bagenda kubabula ebyo yabibanyumiza how they met right. Era Bruno oyo yakwata Dorah n'amutwala ewaka. Kati nga bwe nkunyonnyodde wali nti Bruno ali mu kutereeza ali mu kurenovating emizigo gy'ewaka.
kati engeri gyali nga tabeera mukono bwe baakwatagana ne Dorah oyo bwe yafunangayo obusente bwe ng'aweereza Bruno oyo naye nina voice notes ze mukwano era nga nnyonnyola nti Bruno yamperezanga ssente n'enkola ki n'engula ebintu kati lumu aba atuta ebintu ewaka ye mwennyini yeetwala kubanga our mother naye abeera awo in the same compound yennyini yeetwala n'agenda ne introducinga nti nze mukyala wa Bruno era nti tuli mu kuzimba. Dorah, you are so insignificant nti abawala bano bonna abalala benjogedde sijja bayita bawala abakazi kuba they are over 18 abakazi bano bonna ate nga bonna baazaala balala bonna benjogeddeko Bruno either yabandaga oba yabawa ennamba yange naye gwe nakuwulira mu ŋŋambo Dorah teyakwogerako teyaŋŋambako nti gy'oli nakuwuliranga mu ŋŋambo twaliwo omuwala ajjanga wano mbu mukazi wa Bruno. You're that insignificant Dorah obadde onoonya bikuluma mukwano ekyo kyo kikutuulemu. You are that insignificant. Dorah akuleka Bruno teyamuŋŋambako anti obadde onoonya wojja busungu ku Bruno kati bufune yennyini yeetwala bwe baamutuma okutwalayo tiles ewaka n'agenda ne introducing ewa maama wange. My mother was so receptive of her because Dorah oyo twakulira mukono. Maama we tumumanyi maama wange yagulangayo ebizigo because she had one of the bigger shops ezaali zitunda cosmetics so nga buli omu amumanyi. Dorah sigenda na kumentioninga linnya lya maama wo sigenda kumentioninga linnya lya mannya g'abaganda bo sijja na kumentioninga I won't mention anything to do with your family kubanga I am not the kind of person that will roll down in the mud with you and drag a family that has nothing to do with your drama. Naye nga Dorah okimanyi bulungi nnyo ffenna twakulira mukono nange bwe mba waakwogera ebikwata ewammwe nange mbirina mukwano naye sijja. And this is a clear message nga tunudde mu camera. Dorah, cease and desist from talking about my mother. Lekerawo kaabya maama wange amaziga. Wajja ku social media n'omwogerako nti yagongobala. Dorah, maama wange Hadija kebera ku status yange namutudde nako n'emposinga ebifaananyi. Mukyala mulungi nnyo. Tolaba bulwadde kubanga bwamufaananya bwe buto. She's a very beautiful woman. Neo yali mulamu 1 minute n'akera ku makya oluddako nga stroke emukubye. You're not immune to any of the calamities that befall people in life. Lekerawo okutuleetera okusabira essaala embi. Dorah va ku maama wange. Abantu bano bonna abeeyita ba blog abatera okuvaayo bendaba ne mujja ne mwetika abantu ku social media ne mubawalabula nga boogedde ku bamaama b'abantu. Lwaki ku maama wa Bruno omusirise? Lwaki? Babadde ku conversation babadde ku phone call eyo ne Rita Kaggwa. Nga bwe mwogera ku sex bwe mwogera ku ssente bwe mugatika maama wange in the same sentence ani ali basonyiwa mmwe muli bamulaba ki? Muli bamulaba ki mmwe? Dorah, cease and desist from talking about my mother. Chikome. Maama wange Hadija yayagala omuwala oyo n'atuuka nti ffe bwe twatuuka kati kankunyonyola Dorah. Dorah oyo nga bwe ngambye mbadde muwulira mu ŋŋambo simulabangako namulabako kuba namulabanga nga mutoye yatulanga mu dduuka lya maama we
So mbandi awo about a month or so back, just before ebyo ebintu ebyo byafuluma, nga mukwano gwange ampereza message ku WhatsApp nga bugambye nakulira mukono bakapo gye bali nga ngamba Brenda waliyo muwala wa so and so nti otyo nagamba omuwala ono nga yeesoma nagamba baneegwatabulira nti ayagala Bruno nti era olubuto lwalina lwa Bruno nagamba ate oyo Bruno yamugenda empola ajja kumwabya kuba alina by'amanyi alina by'ayina wooloolo nagamba ali eno yeesoma nti yalabirira maama wammwe yagenda naku bifaananyi bya maama wammwe amanyi maama wammwe bw'asula era asula bubi era akola biki nti kyatagenda kwogera byonna nga bw'omuwulira yabyovaayo n'abyogera yali yeesoma dda nti agenda kukola ki kyagenda byogera maama waffe yali yafuna omukozi sometime back n'amubba nabba essimu ye smartphone ye so mbadde maze n'ebbanga nga mukazi wabwe aba n'ayogera nange akuba essimu n'akubira my sister n'amugamba njagala kino my sister ye n'ankubira ku WhatsApp nemugamba but when my husband came to visit eno Australia nemugamba bw'anaaba akoma wajja amuleetera essimu so this time when he came back n'amuleetera essimu so now she's on WhatsApp so nenkola ki so nenkubira sister wange by then yali tanabafuna simu so nenkubira sister wange nemugamba Beatrice njagala ogambe maama bw'aba alina kyayagala musaba busabi taddamu kugamba mukazi wa Bruno okumukolera kintu kyonna ankubire mami awake mukono yalinga abeerawo yekka nga omuntu gwasobola okukubira amuyambeko ye Dorah kati oyo Dorah yeyeefuula nga yali okumpi kuba naye abeera mukono naye abeerawo n'omukozi kati sometimes noza yakubiranga Bruno n'atakwata oba nga alina ebimukyanganyiriza or something oba n'atabeera in position to help kuba omanyi sente ze Kampala ez'amangu awo tezibeerawo kati neyeefuula ndowooza and the one time that she nkujjira so nga ngamba sister wange mukubire omugambe saagala mugamba ate mugambe ekintu kino yeesonyiwa omuwala oyo kuba nina amawulire gempulidde we don't want to give her ammunition to use we don't want her to use our mother in her battles. My sister is hot-headed ng'akwata essimu ng'amukwira nga mugamba maama Brenda ngambye kino nakino nga mentioning erinnya I have a very good close friend twakula naye in fact tulinga baluganda her family and ours era mwesanga maama we muyita maama naye mwenyini wagende waka ayita maama waffe mami like that family era bemanyi like they are very good friends my mom and her mom kati bo bwe bawulira nti nina ebintu byentegedde okuba emikono they automatically assume it is her so my mom okumanya yali ayagadde Dorah bwe baamala obimubuulira nti munaye bangambye enkwesonyiwe biki ng'akubira Dorah imi yangambye bwati lima yagenza n'agamba Brenda bwati kati ye Dorah bulijjo amanyi oyo omuwala sister waffe nagamba anti imi alabika naye ali jealous kubanga edda when they were still in school yadetingako Bruno you know was growing up girlfriend boyfriend owa school kubanga she's young she's I think she's even younger than Bruno so kati nga imi nga nkubira mba ndi awo nga nkubira ngamba Brenda leero bannange bantuuza mu bigambo naye leero bantuuzizza mu bino nga nze bino sibimanyi nakugambyeko ddi bino nga mugamba biki byoyogera nga nkubira sister nga mugamba my dear Beatrice bwe nkugambye okugamba maama omugambye eki nga ndize mugambye imi yagambye bw'atyo omuwala agenda yesoma biki namugamba nze ebyo mbikugambyeko nze all I told you to tell her was nti bw'aba alina kyayagala agambe nze let her not ask for any other person for anything ate nga maama oza kimuze sirina bye musaba nze sirina kye musaba biki so kati nga ngamba imi kubanga imi era naye amanyi oyo Dorah kuba yagendangayo ku dduuka lyogula ebizigo okugula obuviiri biki bwe bityo ye kuba oyo Dorah yakubira imi ng'ali n'amuweereza ne voice notes awe ez'okumukumu nze nvaako era omuntu yenna yagala okunkyaya mu famire ya mwana wange oba you will not see peace oba it will not be well with you woololo walala byatayogera nga tebiriiyo
nga ngamba imi nkusaba ekintu kimu njagala ovuga olugende wali Dorah omumpe njogere naye ne mugamba ate bw'otuukawo okwogera naye nkusaba kino nkubira ku ssimu ye. Now that is how Dorah gets my number. Ne mugamba nkubira ku ssimu ye okozese essimu yo recording a conversation eno gye tugenda okuhavinga. Mwoyo yali nga njogereddeko Hadija. Imi bw'atuuka ewa Dorah nga kyateegonza nga tekiriyo mukazi munnange. Hadija nkugambe buli kye njogera nkirinako proof. Unfortunately, Imi bw'atuuka oli mwe yeegonza n'alabira ddala ng'ayogera n'omuntu alina amagezi. She did not record our conversation. Naye ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera Dorah gwe ne senga w'omutima gwo mutule wansi oyinza okuvayo mu kamera essaawa zino ne weekaza nti nerabye njogera si bye wayogera naye amazima ogamanyi. Again, I repeat, I am saying these words betting on the life of my children. Dorah ku ssimu yo bwe nali njogera naawe waŋŋamba nti gwe maama ebintu byonna byowa maama waffe tabikusabangako. In fact, kati this one it is a direct quotation. In fact, omweguya. Omwegulako. Bintu ki bye yatwalanga ewa maama wammwe? Apparently yabeeranga eyo mbu bw'alabanga ettooke simanyi enkoko ng'abiweereza. N'addaawo n'atulawo n'agamba muneeyo yalabirira maama waffe. Dorah maama wange alwalidde emyaka 6. Omanyi n'eddagala lya miraggwe. Omanyi pressure ye bamupima batya? Omanyi sukaali ye bamupima batya? Dorah apparently lumu yagenda ewa maama wange nga injection ya insulin eweddewo. Maama wange empiso gye bamukuba is a flexipen ya mitwalo 10. Akozeseza empiso 3 omwezi nga tannateekako ddagala lya mira. So apparently lumu yatuuka nga empiso eweddewo ne bakubira Bruno nga tebamufuna and then she offered to go and buy that injection. Ate Dorah yagamba maama wange nti empiso yagigula emitwalo 10. Nze bwe nali mubuuza nga njogera ne Imi namubuuza by the way empiso wagigula ssente mmeka? N'aŋŋamba emitwalo 3.5. So ekituufu sikimanyi. Again Dorah, I am saying bino ebigambo mbyogera nga nsinzira ku bulamu bw'abaana bange bwe mba nninamu kye nnimbye Mukama ambonereze. So yatuuka ewaka ye mwennyini offering okugulira maama wange simu. And I remember very well we twali twogera wamala n'ogamba Bruno yamala n'akuweereza ezo ssente because I had sent that money to Bruno. Naye n'oyumaawo n'oyita maama waffe omugongo bavu talina kyakola n'ogamba omuliisa n'ogamba gw'omulabirira twamusulawo mu nnyumba. Dorah Mukama ono talya nguzi. Toyimye okwo n'omulogesa. Naye kati ewa brother ani okagambye George? Brother Alex. Brother Alex baali bagenze kukolayo ki ne maama wo? Kusaba you got to see him. He's like you know n'ogamba omuntu akukimyeko mu mmotoka akutwaleko ku kyaki? Yes. Kitegedde. Era oyo mwami bw'oba ova yakuwa ssaala akuprintingira essaala n'ozigulaawo baprintinga essaala n'ozigulaawo n'ogamba genda osabe essaala ya St. Michael genda osabe essaala y'okusumulula kino genda osabe essaala ya kino. Bamuyita brother Alex ali Katosi. N'oyingirawo omuntu babayitawo batya. Abamumanyi bannaye mujje mu comment section abamanyi brother Alex mwogere. So tukyali ku phone call eyo na having an Dorah ye mwennyini direct quotation n'agamba in fact kitwale nti nze amwegulako ng'agamba maama waffe n'agamba ebintu byonna bye mutwala tabinsabangako n'aŋŋamba nze maama we yafuuka mukwano gwange mbere bwe ndaba ennaku ennuma nga ngenda mulabako
nga tugenda nga tunyazi yaŋŋamba n'okuŋŋamba gwe tofaayo era bw'ona omala ozaala omwana wo nze nga nkukwata nja kukwata mutwale wa ssezaalawo omwana bamuwe erinnya. Nga bw'omugamba? No, ye mwennyini yaŋŋamba. That is what my mother told her. And my mother herself said it. Kati oye Dorah. Nti Dorah ffe bwe twagamba ku maama waffe omuwala mwesonyiwe, maama waffe yatunyiigira n'anyigira ne Bruno n'agamba ffe tetugenda musalirawo, ye muntu mukulu wali wawe, tetugenda musalirawo baani baleeta n'abatayagala. She butted heads with us, her children, for her. Dorah ne yeekunkumula ne yeesansaga n'agamba ye tasobola kujja mu mawulire ng'afa ki. N'agamba ekisooka mu famire ebintu abyogera bw'ate bwabikyusa. N'agamba ekisooka mu famire tewali amanyi nti nero olubuto lwalina lwa Bruno. Ate olwamala ye mwennyini n'agamba in the messages that she sent me that I'll send you the voice notes. Dorah nawe totawaana kujjayo voice notes ezo nazo nzirina. Enegera ne fuluma nga baabifuna dda. So mwennyini mu voice notes ze yampeereza n'aŋŋamba agenda kukola ki bw'ate bwe yafuna olubuto maama we ne yeesitula n'agenda ewa my mom n'amugamba kati omuwala yaŋŋambye yafunye olubuto nti ate lwa mutabani kati tukoze tutya. Era ebyo babizzeemu ng'agezaako okudifendinga kiri Bruno kye yagamba nti neera Dorah yali ayagala mukozesa kukyala, which was a lie. The truth is Dorah yali ayagala kukozesa Bruno kukyala. Lwansonga today when I was talking to my mother, she told me, Brenda, tampayiriza maama we tajjangako wano. Nagamba yajja weewunye maama wange yaŋŋamye n'okungamba leero nti yabadde anogera Dorah eddagala eryokunaaba. Omanyi bino nti abakazi b'olubuto naabako ku ddagala. Mukazi wattu yabadde ate jjajja w'omwana yabadde alinoga. Bannaye abawala mwagala ki? Nze era ne Dorah voice note gye yafulumya ekirungi kwolwa abantu baamuvuma nga ndi mugamba nze ku lw'okulaga nti oyagadde maama wange olw'okumbeererawo nange I'll be there for your child. Kati maama eddagala yalinoganga atya ate nga maama mulwadde alina stroke? Mukono gumu gukola. So the stroke hit on one side. Kati baamuvuga nga mukagaali n'agenda mu nsiko oba yatumanga omuntu? No, awe waka yasimbawo eddagala. Omanyi eddagala ly'olubuto naawe towetaka kwera teribeera lingi. Exactly. Yes. So alina waawo alina bagitata ekyo mwetango simanya biki. Omanyi abantu abakulu bwe babeera tosobola kubeerera waawo nga toyinaawo ku ddagala. So ng'amunogera awo n'amuyita nga amaze oddinoga n'amugamba jangu okima eddagala n'alitwala. So Dorah bwe bamala ofuluma ebyo ne bajja ne bagamba maama wange ebyo bintu n'agamba kyova olaba kubanga by then bwe byasooka ofuluma yali tannafuna smartphone. N'agamba ekyembadde kubira nga okukima eddagala nga tajja yali awo nga Dorah agenda amukubira ng'amugamba wabula nneesonyiwa n'amugamba naye kankuwulira ebigambo bino. Nga maama we amaze okulaba Dorah ku social media. Yes, ng'olwamaze omulaba bakwano be bajja ne bamugamba omuwala walabye byakwogerako yakuyisa omugongo bavuka otulabutuzawo tolina kyokola yakulabirira n'agamba ekiki. Kati after some time no Dorah n'akuba maama wange yakwata essimu yamugamba kimu n'amugamba lwaki ogenda onjogerako lwaki tonvaako. N'amugamba naye nga tojja tusobola nze ne Bruno n'amuggyako. Dorah n'agamba maama waffe kankuleko osooka okkakkane n'amuggyako. From that time she has never called, she has never stepped at our home. Kati maama wange agenza okuddamu okuwulira nga munnaffe teyazikiza luno kati ate yamutwala mu ssabo bwe yagambye. Bino byendaba ku social media bye bagamba nti no Dorah tali lubuto gwe ssenga w'abaana. Ekituufu kyeki? Hadija, nina interview gye nalaba nga Dorah ali ne Shamim.
ng'atudde nga n'olubuto lwefunyizaamu bwe luti nga lusaze. Sirabangayo omuntu wa lubuto lusala. Naye ng'ate Dorah ojja kunkola bubi nnyo kuba nze senga w'abaana bba abaana mbaagala. Ate muzaala bawala mmwe mukolera nze gavumenti erimanya kyeribawa. Kubanga nze senga muba mumpadde emirimu. So bw'oba toli lubuto ojja kuba onkoze bubi. Ate mukwano gwe oyanguye. Dorah oyanguye. Leka nno bali boogere kuba bo baazalako abaana twabalabako. Dorah olaba otandise okwerogoza. Otandise otulogesa maama wange omwogerako nga bwakutwala musabonze wanjogerako musimanya tukuloga. Mukwano okugenda mu leeba bakuyita lutalo. God forbid akyogerako si yakireeta bw'ofunirayo ekizibu. Ngera batandika otwetika ntulina kye twakukoze ku ffe bwalogesa nga tetukulogangako. Dorah. Simanyi bantu kye mwagala. Maama wange abamumanyi mukyala mukambwe. Naye ate bw'aba yagadde omuntu abeera amwagadde. Dorah maama wange n'akwagala bw'atyo. Bw'otyo bw'omusasuddemu. Andolaba Adija bino byonna Dorah byavuddeyo obusungu abujja ku kubeera nti bwe mmala omulaga nti mukwano gwange oli gwe yali asuspectinga si ye yaŋŋamba ebyo ebintu nga bwe nabimugamba kubanga bwe baabiŋŋamba obwongo bwe ne bumugamba nti it is Bruno who has told me so okumubijjisa gye ndi. Nga te musajja watu Bruno kino kye ngamba Dorah you were that insignificant to Bruno that he never once mentioned you to me. Never. Mpulira senga genda maaso. Never. So bw'aba anoonya byakwogera bambi anoonye birala. Ave ku maama waffe atalekerawo okulemeza mu Bruno. So kati Dorah ekyala njagala kwogera ku nudes zo. Dorah olaba Adija Dorah bwe yatandika okwogera nga yakabreakinga internet bw'ati nga bwe nkugambye naffe tulina bakapo nga bu message buyika mu inbox yange nga ogenda okubigulawo nga nudes za Dorah bakwano bange bali ngolonga bangamba ne Brenda lwaki musirise lwaki namwe temuta ze naberawo muyangamba Brenda nze nkunyigiddeko oyo mwana bwatasirika nze ngenda zita ne mbagamba temuzita bwe muzita mu nnyambe bagenda kuloza ffe tukoze eki ffe tuzitadde. Bruno agenda okujja mu inbox yange okungamba Brenda omanyi nti Dorah ina nudes ne mugamba nazifunye dda nangamba ne mugamba nazifunye dda naawe bazimpeereza ziri everywhere in mukono nagamba kyokka omusiro yali mu kugamba nze ya releasinga nudes ze nagamba nudes ze zaali out there ali ne Bruno oba zaali zadda nedda they are just twagamba tewazirabako naye nga nawe mwana weesirikirezo nazo njazikuba zikyalimu nosobola ziteekayo ate saana ziraba oziteekayo kati osobola oziraba no I don't want to see even me like I was ashamed I was like sisobola in fact I begged them bagamba mu nnyambe temuziteekayo naye yagamba Bruno yatanudes nze Bruno agenda okujja mu inbox yakungamba Brenda omanyi nti Dorah ayina nudes nga nzaalye Australia nkugambye nga nazifunye. I remember nagenda ne mu inbox ya Mima kubanga she was always in my inbox in that time nga anti anoonya ebyokwogera buli akagendayo yakampereza ne mugamba nze sigenda ku online kulaba bino ebintu for a reason I don't want to see them. Ninga Eva abimpeereza kati ne mugamba choka that girl ne mugamba nze nina ne nudes ze wano someone has sent them to me nti nziteekeyo but I will not because I'm a bigger person bwentyo era ne message yange ojja giraba nga ngamba oyo Mima. Give me a minute. Ne mugamba nina just give me a minute. Excuse me, ndi mu kukola, give me like 20 minutes. Ne mugamba me I will not I'm a bigger person sijja.
So kati oye Dorah yayiga kimu ekyo bw'aba yamuwa ku ssente bw'aba yawa ku Bruno ku ssente. That was the kind of relationship they were in. Anekirala era kati ngenda kuweereza voice note. Mwera mwezo voice notes mulimu emyaka gya Dorah. Dorah myaka wagisaze ddiya. Onandatera okulowooza nti no bamulamu muli bulala. Yakugamba yayina emeka Dorah. Dorah yagamba ali 34 yenkana naawe. She is not 34. How old is she? Twice. Nga bwe nkugambye Hadija, on my children's life. I am talking this kulamu bw'abaana bange. Dorah era mweyo phone call gye twahavinga. She said she was 37. 36, 37. Omwaka omutuufu ogenda gutegera because yaguddamu mwezi voice notes zengenda okuweereza yaddamu n'agwogera. Bannanga bali ku HK Media tugenda kubanga wetwogera wetupozinga wetuteekawo proof wetweyongerayo so I may not mention naye gwe bw'olaba ono ng'agambye nti ne proof ngiina ojja kubeera ng'owuliriza proof and then tweyongerera. Onjagala obawe details zonna bwe tubeerayo ne tusirika. It is not that buli omu bwe nataddeako ka status bonna ne bajjawo my friends Brenda I think ne bagamba I have thought nice and hard. Mwenna mumanyi I'm not one to back down from kati Dorah yakugamba nti emyaka ayina 37. Mwennyini ng'agyeyogerera n'akamwakwe Hadija. Yatandika atya okugamba nti ayina egyo emyaka? Yali alina kya emphasize nga nagamba ku myaka gyange gina 37 gye nnina oba nkoze biki. Talking about I think her previous relationship kubanga alinayo omwana omulala from a previous relationship. Ogenda zeewulirirako nkugambye buli kyenjogerwa naye ngenda ku screenshotingira conversation yaffe nga bwe twagirina ne voice notes nzikuweereze. Era neewuunya lwaki bwe yateekayo voice note yange teyalaga nti it was in response. Nze voice note gye yateekayo eyange gye namuweereza it was in response to 3 voice notes that she had sent me. Era bwe namwidde nga kati emyaka agamba mba nkuyiseeko nnyo kati no bw'asala egigye bw'ayongeza egya Bruno. Naga Bruno alina 32 ze nina 34 olwo mba muyiseeko nnyo mukwano wamuyitako. And for me even that is not the problem. I have never had a problem with it at all. What is the problem? Nekati bino byonna mbijjayo bino byonna Hadija mbijjayo kulaga nti every single thing they said in that audio was a lie. Because I have evidence contrary to everything they were saying. Point yango gitegedde. Nti byonna nga bwe babyogedde onoogenda okumalayo voice notes we naakuweereza onoogenda okumalayo screenshots ze naakuweereza nga zonna you're hearing something contrary to everything they said. Ate eno interview njiwadde Hadija Kigozi sigenda giddamu because honestly after everything I've told you Hadija sina kipya kyennyongerako. But for people to know nga temunnakomerera Bruno mwe mulaba nti abakyala tugamba nti abakyala tutomera n'abasajja batomera mwe why do you think nti okutomera kuli ku baami bo ku bakyala feka? You can be in one bad relationship and another and all the relationships are going bad and it doesn't happen to men. Okitegeera. So ate nga mu byonna ngambye sandivuddeyo if Dorah had not put my mother. Naye Dorah n'ojja ku katambi n'ogamba maama wange nti yakutwala musabu mukwano yatugambye tutugulewo omusango era tugenda guggulawo. Ate Dorah anti kuba bwe namubuuza yaŋŋamba azaala mu Feebu. Ngenda kujja nkulabe. Ngenda kujja nkulabeko.
tulabe olubuto dde olugenda lutya, tulabe omwana akyali waffe oba omutujjako. Bw'aba akyali waffe, what is the way forward? Nkuwulira ye omusajja gw'alalamu mwavu nga bw'oyogedde mwavu, naye mu bwavu bwe asobodde okwebeezaawo. Ye olwajja n'ogamba nti gwe yamulisa. Bruno wamusanga wa myaka, tugambe nti wamwagala last year, wamusanga ayina emyaka 3. Kyogamba emyaka 3 gonna gonna g'abaddewo, abaddewo atya? Oluusi ebintu ebimu bwe tubikola bannaye tetukisussa. Abantu abakomerera Bruno nga bwe nabagambye, nze I do not condone my brother. Nga bwe nkugambye Hadija, era bw'omubuuza Bruno, I lose it with him, I will lose it with my brother, but I will come here and defend him, because that is what blood does. Oyo mima yatuuse okuŋŋamba, kuba natuuse omugamba ne mugamba, kuba yatuuse okugamba towolereza muganda wo, ne mugamba living in a country where mental health awareness is very significant. Is very, yes, significant. Let's use that word. They make you aware of the things that people fight with mentally. I understand what this can cause to my brother. You people have put him down time and time again. There is so much someone can take. Ne mugamba mwagala kujja mu posting a rest in peace. Ne mugamba no. I will blame my brother in private, but here I will put on a united front with him. What makes you think, the social media in-laws, that you have a right to come and give your opinion on Bruno's life, and he doesn't have a right to be defended by his own family? What makes you, what gives you the entitlement that you have? Mwe abakyala baffe bwe tulinamu abaana. What makes you think that the opinions of social media should matter, and us as family, you have no regard for us? When all is said and done, abo abaana musaayi gwaffe. If it didn't matter, singa temuvaayo kulabisa Bruno nti talabirira baana be. If it didn't matter to you, but you know it is important. Kuba abaana babe. But he has taken the initiative. Nkugambye kati abaana basatu, oyo Mima omwana we, oyo Safe ne Briella. Abaana basatu bonna nga bwe bali. Taata waffe abamanyi, mama waffe abamanyi, abamanyiko. The people who matter nze mbamanyi. Some of our brothers know about them. Some of our sisters know about them. The people that matter, that should know about it. No. Baatugambye Bruno ayinayo omuwala eyakazaala abeera Jjinja. Yoyo omumanyiiko? Byonna anti Dorah yasinga obimanya. Kati Dorah gwe kirabika kati, in fact, let me address you. Omanyi ky'ogenda kukolayo mwekolemu akabiina. Kuba kirabika gwaba kuŋŋaanya. Mwekolemu akabiina. I'm sorry to speak like this, Hadija. Women will start saying, now oli mukazi, bannange. Essaawa zino kyempulira nze akimanyi. Natudde mu kazigo kange wano nenkaaba neneesirisa obwomu. Nga mpulira ebiyita bwe nkiddiŋŋana nti my mother yakwata. Maama wange yaŋŋambye nze omulema namutwala ddi. Era Dorah, maama wange yakusiba muguwa. Yakuwalula, yakukola atya? Dorah, maama wange n'akwagala bw'atyo. N'omugamba nti yakutwala ku ssabo. Dorah, maama wange n'akwagala n'omusasulamu bw'otyo. Ani ali kusonyiwa? Tolaba nti nseka. Naye
kijja kugwa ogenda tuleetera proof. He who alleges must prove. Nze mwavumisa ne muwoza waliwo yavayo n'agamba bangobe Makerere mukwano kati ate degree gye nafuna nagijjawa. Kati ate masters degree gye nkola yo yawa. Ani yagambye nti baakugobye Makerere? Banti the first time Vanessa bwe yavaayo waliyo yavaayo n'agamba eyo bamugobe Makerere. Kati mmwe folusi bwe tusirika tetuli basiru. Tetuli basiru. And Dorah nkugambye singa wajja maama wange mu kamwako tewandindabye nze muwala w'ab'enkima. So mwena mbagamba timumi I have nothing against you or your children. Mima is still she's not blocked. Dorah nawe siku blocking angako. Oye Vanessa chamu blocking sanchi kugambye. Ena kueleza voice note Hadija nawe ojja kutya. Na n'omwana bw'akiddamu. Kati oyo ye safe gyali ate kati nno naye mutabani gwe tulina sofa yekka. So oyo ye obubaka bwe nabo muwadde. Vanessa weekuŋŋaanye. Find a way of getting in touch with Bruno. Otwale omwana oyo ewa taata waffe bamuwe erinnya erirye. Nno nsonga za famire enkulu. Yes. Nsonga nkulu ddala bannaaye. Bamuwe erinnya erirye. Naye ate bakamwana bazibalaatiramu ku social media. Yes. Kuba mu byonna byennyinnyonnyodde njagala wageyo agamba oyo Vanessa of course bwe yajja n'ateekayo that picture about me. Mu balala bonna kyova olaba none of them can come out and say Brenda bwe twamucontacting nga yatuyisa bw'ati. That's the single one I have acknowledged your children. The civils and DNA nti kino yo mima nawe yatukira n'agamba when I come to Uganda wait for a DNA ne mugamba nze setaga DNA nze DNA. Pero naye the program was when tuuka tulabe kuba ajja ku living a week or so after I arrived ne mugamba when tuuka nga nsettled nze tulabe bwe tusisinkana ojolabe taata waffe ne maama waffe n'omwana. Kati for us who matter, we know about these children, we are doing our work in the background. But no, it is not enough. It is not enough. Social media yesinga. Mugenda kwekozesa ensobi baddiya. Ate gwe Dorah nziramu nkugamba. Cease and desist from talking about my mother. Ekirungi naawe olina omwana ate nga mulenzi. Dorah esaala gye nkusabira yeeno omwana wo bw'akulanga n'afunayo ku muwala gw'ayagala akula yaluga. Nsaba naawe omuwala oyo agambe nti omuloga. Oli mulokole olina okusonyiwa. Yesala, that is the only way she will feel the pain. N'oli bwe baabadde nga bajoogera. Yesala naye gye musabira yabawadde platform eyo. Nze nkiddamu nga nva wano Hadija, I do not condone my brother's behavior of okwagala multiple girls bonna ne bazaala. I don't take any blame away from him. But he's trying. To do what? He's trying to and make up, be there. Nga nkugambye, he's trying with Seth. He's trying with Briella. He's definitely there. We cannot say he's trying. With Seth, if they can give him more leeway, he's trying. Ono webweru era messages ogenda ziraba. The best way to try, I think, would be to stop sleeping around with funny people, or even just to stop sleeping around with every Tom and Dick. Kubanga these things are still going to happen in social media. So many girls are going to come out in such a manner.
okitegeera ekyokulala Bruno kyemunenyaako sigenda gamba nti malayika alekeraawo okupromisinga abantu love the fact that he is cute abantu bangi bajja kumubeerako nga bamwesibako nga bamulabamu nti no ye asobola otereera omuntu bw'obeera tomwagala Brenda my message to Bruno should be amugambirewo nti omuntu tamwagala and let him not engage with them kubanga olaba abakazi bangi bali desperate they are looking for settlement they need somewhere to settle omuwala abeera ne ssente ze nga bw'onoga nti ninamu ssente ninamu akamotoka nga ye kyayagala tayagala bingi wabula ng'ayagala just muntu wa kumubeererawo so Bruno bw'ajjiramu eyo picture n'abeererawo omuntu oyo okumala ennaku 2 n'alaba ng'ebintu tebigenda kuwakinga out let him go immediately otherwise bwana keeping around agenda kuletera oyo omukazi okulowooza nti no he's going to be there forever that is why bano abakyala boolaba balina obusungu bali desperate bali stressed kati anoonya engeri y'okumukubamu talina wamukubira the fact that he's known agenda kujabuza ku social media ayogere byonna by'ayagala kubanga akimanyi buli wabyogera aba ye afuna satisfaction aba awulira nga Bruno obulumi naye abuwulira so as you're speaking to Bruno munnyonnyola ensonga eyo nti abakyala baagala kusetolinga kati Bruno buli mukyala gwanaadetinga bw'amugendako ku date n'alaba omukyala nga tamwagadde let him go teyeebaka naye kubanga bagamba nti no 1 minute man naye ate abaana abafukubula ku kamala yazaala omwana omulala so really namwe mutuvuga speed mutuconfusinga ate 1 minute man ate oyagala kuddayo ozaala omwana omulala so which is it Bruno is handsome mulungi kati omuntu aba akimanyi nti agenda kuzaala omwana omulungi I see you on camera talking about my brother's sexual exploits, but I know it's absurd in our way to say. Yeah. But in Zembaga, don't take blame away from my brother. I did Janga Wagambi your discussion having and I keep cautioning him and telling him. That is why I'm telling you I kept losing my head because he kept promising me or it was the same mistake. But Nemugamba will, I'll give you a benefit of the doubt because Banabana Bonabe in Kana. So let us imagine that was a phase. Kariako ka phase. Neka tuwava yo mulalanga wa naku mieze ebiri esatu bannange. Sidda mukubera kusaidi ya Bruno. Yena musabira. Yeah, I think you should do that. Yeah, I'll pray for him. Kubanga as far as I know, ne Bruno tali perfect. Yeah, omuntu okutuuka okuvaayo okujja mu social media abeera akimanyi ti cause nze omuwala nayogera naye yaŋŋamba serebu bamukubira mu kamera ensonga ze gye bazireeta kubanga obulamu bwe buba buli mu kamera okitegeera so Bruno ye we nayogerako naye yagamba that is too much of defamation omuntu omwogeddeko kino that was wrong naye era bwe tukitunulako ku perspective endala omuntu asobola okwogera ebintu ng'awulira ayagala kwabika ng'afa obusungu ali disappointed kye yali asuubira teyakifuna yakola kino yakola okitegeera so Brenda talk to Bruno oyogere naye Khadija Bruno yenjogera n'ekyobola bagamba nti nze Dorah singa teyatuuse ku extreme egamba nti maama wange yamutwala ku musa bino byonna mbadde nabyo byenkunnyonnyodde sibadde nabyo naye wandikako nga nvuddeyo nanti nange neewuunyizza yes I kept quiet naye bwe bakukwatira ku maama oba mubi oba afaanana kya ye maama ate wange nga on top of that mulwadde ennaku zino nga bwe nkugambye kati alina smartphone omuwala gw'alina ewaka muwala muto ayagala TikTok kati buno bu clips bwe babusala bwe babujja ku Facebook bwe buyita ku TikTok okitegeera kati ng'agenda akagwako mama we ng'akawulirako ng'enkera bankwira nti pressure yamukubye naye manyi nti bakola ebintu byabwe byonna babikole naye bamanyiko we bakoma message efunise I'm very sure bafuneko we bakoma singa wabaayo omu ku bo n'avaayo mu kamera najja n'akuddiza omuliro
Brenda, where will this end? Kati Hadija nga bwe nkugambye mukwano nze maliriza sina kipya kye ngenda kwongerako nanziriza omuliro kuki mbuulira kuki every discussion, every conversation that I have had with them, I have told you, I have proof of it. Nanziriza omuliro kuki kubanga omuliro gwe yandinziriza nti bwe nemmima nze okumwogerako is because she came out. Era namuweereza voice note nga nnyiize Dorah we yamentioninga n'atandika okugamba nti who has put her out there because she doesn't want to be known. Nanyiiga ne mugamba in fact nkunyiigiddeko. Era singa mima teyavuddeyo sandi munyeze. Dorah singa tewayogedde ku maama wange kumuloza sandi kunyeze. Vanessa, singa I didn't have to extend because now you are the genesis of all this. Era naawe sandize kuwa exclusive on wa gye twava okutuuka awo we twatuuka. Nali nasirika and I let you take your win. Nga ne bino byonna byokoze neyo message engenda okutaba era bagenda giplayinga abantu batandika okujajinga. Kale nzikiriza nkusibule mukwano twogedde obudde bubadde buwanvu. Thank you so much Khadija. I know. Sawa musanvu wano naye kati zo ngenda kuweereza banange si byangu naye nga basenga b'abaana bwe batyo babeera nnyo mu bulamu bw'abaganda baabwe. So ono ye Brenda Nalongo gwe mbadde njogera naye olunaku olwaleero. Mwebala okutulaba, mwebala okutwagala. aba BBH Travels bateekamu omusaayi kulaba nga shetambula bulungi. aba Platinum Wellness Spa n'aba IBK Cargo Services. Bannange nze message yange still stands to Bruno nti Bruno bw'oba manyi omuntu tomwagala bambi weya something kubanga ogenda kufuna ebizibu bingi nnyo mu bakyala. Abakyala abasinga obungi bali very desperate, they want to settle. Ate oli musajja mulungi so ekyo kyo kijja kuba kikugoberera always era tujja kubeera mu misango. Leero nsazeewo okubeera ku side ya Bruno lwansonga maze ebbanga ddene nga mpulira nnyo side y'abakyala. Waliwo we kituuka n'ogamba naye abakyala babiri beegasse kampulireko ne ku side yaani yeeno newankubadde Bruno sobodde mufuna ye Brenda mufunye kubanga Brenda yasobodde okubinnyinyonnyola obulungi. Bruno agambe talina googera naye nga bwe bityo bwe biri. Bannange mwebale nnyo okutulaba katulaba oba maaso awo tunaafunako ku story endala naye nga nsubira ndowooza ebintu mbitegedde. Buli wawulidde ng'agamba Hadija proof ngiina nja kuba nkuteerawo ka clip osobola okubeera ng'okekkaanya bulungi nnyo ate okategeere. Bannange munzikirize mbasiibule mweraba.